Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwe ekitiibwa Katonda waffe. Nate era mbalamusizza mwenna buli muntu sekino mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda olw'akaseera kano era nsaba mpa ekisa nammwe akibawe mu linnya erya Yesu. Buli awulira agonde tugoberere okulabula kwa Mukama waffe, kubanga atujja ensi gye yatubuliza, gye tubadde twabulira nga ffe tulowooza tuli balokole tusanyusa Mukama naye ng'ate tukolerera geyeena. Bangi ne tweraba nga tutambula mu nsi ey'omubiri naye nga mu mwoyo emyoyo gyaffe giri mu kkubo ery'okuzikirira olw'ebikolwa byaffe bino Katonda byatuggyamu. Mukama atuwa ekisa tugonde nga tukkiriza okulabula kwe, ate nga tufaayo nnyo okuteekayo omutima, tuggule amatu gaffe eri Mukama n'amaaso gaffe asobole okutulaga n'okutumanyisa ebyebuziba, tusobole okuwangula eggulu. Bayibuli egambye nti ekkubo ffunda era abaliraba batono. Nkusabira muganda wange yenna awulira obeere omu ku abo abagenda okuba nga balaba ekkubo eryo nga tugondera Katonda by'atugamba era by'atulabula okukyusa mu linnya erya Yesu. Amiina. Abooluganda, Mukama leero ngera nnyongera obbajjukiza nti tuli mu kiseera eky'enkomerero, Mukama okuba nga atukyusa okutuzza gy'ali. Essaawa yonna Yesu Kristo akomawo, tetunumubalira mu future naye buli olukya na buli oluziba, buli kaseera mmanya nti essaawa yonna atuuka, kubanga yagamba nti alijja nga mubbi. Ate mu lutemya lwa liiso, buli liiso liriba lirimulaba, buli ggwanga, buli lulimi n'abaamukomera mwe bagenda okumulabira. So Mukama atuteekateeka asange nga tusaanidde. Bwe bati abooluganda, tuzze nga tugamba oba nga tubuuliriddwa olumu abasumba nti enviiri kitiibwa kya mukyala era nga kituufu Mukama yakituwa nga kitiibwa kyaffe ng'abakyala, naye enkozesa yaakyo n'enneeyisa gye tweyisizza ng'abakyala Katonda si gy'ayagala. Kati kuno kwe kututereeza kwatutereeza. Bw'osoma Abakolinso ekisooka 11 okuva ku lunya olusooka paka ku lw'15, Bayibuli eyogera n'egamba nti mungoberere nga nze nga nange bwe ngoberera Kristo. Mbatendereza kubanga munjijukira mu byonna era munyweza bye mwaweebwa nga bwe nabibawa. Naye njagala mmwe okumanya ng'omutwe gwa buli musajja ye Kristo, n'omutwe gwa buli mukazi ye musajja, n'omutwe gwa Kristo ye Katonda. Buli musajja bw'asaba oba bw'abuulira, omutwe gwe nga tegubikkiddwako, aswaza omutwe gwe. Naye buli mukazi bw'asaba oba bw'abuulira, omutwe gwe nga tegubikkiddwako, aswaza omutwe gwe, kubanga bwe bumu ddala ng'amwereddwa. Era ne batugamba nti kubanga obanga omukazi tabikkibbwako era asalibwenga enviiri, naye obanga kyansonyi omukazi okusalibwanga enviiri oba okumwebwanga abikkibwengako. Abooluganda, kyansonyi omukazi okubeerawo nga tosibye ku mutwe, kiba kyansonyi oba okusalako enviiri zo, kyansonyi nnyo mu maaso ga Mukama. Olw'omusanvu n'agamba nti kubanga omusajja tekimugwanira kubikkibwangako ku mutwe, kubanga oyo kye kifaananyi n'ekitiibwa kya Katonda, naye omukazi kye kitiibwa ky'omusajja. Kubanga omusajja teyava mu mukazi, wabula omukazi ye yava mu musajja, era kubanga omusajja teyatondebwa lwa mukazi, wabula omukazi olw'omusajja, kyekiva kigwanira omukazi okubangako akabonero ak'okufugibwa ku mutwe gwe olw'abamalayika. Era naye omukazi tabeerawo awatali musajja, era omusajja tabeerawo awatali mukazi mu Mukama waffe. Kubanga omukazi nga bwe yava mu musajja, era n'omusajja bw'atyo azaalibwa mukazi, naye byonna biva eri Katonda. Musale omusango nammwe mwekka, kisaana omukazi asabenga Katonda nga tabikkiddwako? Obuzaaliranwa bwokka tebubayigiriza ng'omusajja bw'akuza enviiri zimuswaza? Naye omukazi bw'akuza enviiri kye kitiibwa gy'ali, kubanga yaweebwa enviiri ze
mu kifo ky'ekyambalo. Abooluganda, nsome ennyiriri ezo okuba nga zituuka ku 15 omuntu osobole okumanya ddala ekituufu kiki bwe kiri. Mukama atugamba abakazi okubikkanga ku nviiri zaffe full time oba buli kadde. Buli kadde omukyala oteekeddwa okuba nga omutwe gwe gusibeko akatambaala buli kaseera. Era nga omukyala bw'obeera otambula ewantu wonna wonna nga tobisse ku mutwe, mu nsi ey'omwoyo oba olabibwanga musajja mu maaso ga Mukama, kubanga abasajja bokka be bateekeddwa okubeerawo nga tebasibye ku mutwe kuba bo kitiibwa kya Katonda. Naye ffe Mukama atugamba osiba ku nviiri kubanga tuli ku kitiibwa kya babba baffe. Mukama ayagala tubikke ku nviiri zaffe akaseera konna oba buli kadde. Abooluganda, Mukama agamba nti tugenda era tuyinza okuminsinga oba okusuba okukwakkulibwa singa kujja ne mu budde bw'ekiro, singa bwe tubeera nga twebase ne bakusanga nga tobisse ku nviiri zo oba nga weebase tosibye ku katambaala, ojja kuminsinga okukwakkulibwa oba tojja kukwakkulibwa. Tetuteekeddwa okugamba nti bino bye tugamba nti no enviiri kitiibwa kya mukyala, tetuteekeddwa kusibako butambaala Bayibuli bw'eyogera, weewaawo kitiibwa kya mukyala. Naye enviiri Mukama ze yatuwa zibikka ku mitwe gyaffe, kye kitiibwa kyaffe ng'abakyala. Naye Mukama ky'ayagala ekitiibwa kyekyo tweyawule, tubeeko akabonero ku basajja, tusibengako obutambaala ku nviiri zaffe. Tusibenga obutambaala ku nviiri zaffe kubanga enviiri zaffe ate bwera bwe bulungi bwaffe ng'abakyala. Ate obulungi bwobwo buteekeddwa kulabibwa bbaawo yekka. Kati wano bwe tuba tutambula mu bantu ab'enjawulo oba nga tuli bweru oba wa, mwebo mu bamakanisa tuteekeddwa okuba nga tusibye ku nviiri zaffe. Abooluganda, si buli muntu nti ateekeddwa okuba ng'alaba enviiri zo ng'omukyala. Ate nga n'ewaka era olina okuba nga akatambaala ko kasibye ku mutwe. Ne bw'oba ogenda kwebaka, osobola okuba ng'olina omwami wo mu mbeera y'abafumbo ne kabeera nga tekaliiko. Omwami wo kweka okulaba obulungi bwo nga mukyala we. Naye bwe muba nga temulina kye mukola, nga temuli mu mukwano ng'abafumbo, olina okuba ng'osibye ku mutwe gwo ng'omukyala. Okukwakkulibwa okunaatuukira kwonna, omukyala ne kukusanga nga tosibye ku mutwe oba kutuusa mikiro oba misana, abooluganda, okukwakkulibwa ogenda kukusubwa kubanga Mukama aba akulaba ng'omusajja, takulaba mu kitiibwa kya mukyala nga bwe yakutonda. Abooluganda, tubikkule amatu gaffe eri Mukama, tubikkule amatu gaffe eri Mukama ng'atulabula. Abakyala musibe ku nviiri zammwe. Oyinza okuba mu kanisa mw'osabira tebakikugambye, oyinza okuba bakusomera ennyiriri mu ngeri ya njawulo, naye ekyo Mukama ky'atugamba. Nziramu okubagamba nti Koseya ayogedde n'agamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Naye bw'aba atuyambye okumanya tutegeere, kuba bwe tunaagaana okumanya bw'atyo naye bw'agenda okutugaana mu maaso ge, anti tugaanye okumanya by'ayagala. Abakyala tusibe ku mutwe buli kaseera, akatambaala ko kabeere ku mutwe. Si buli kayindi oba si buli kika ky'akatambaala, wabula olina okugula akatambaala aka cotton, 100% cotton, ataliimu yadde ebbala yadde ekimuli, ng'era ne bwe luba lugoye oteekeddwa kwambala olutaliimu bbala yadde ekimuli. Yadde design yonna nga luli plain, ke katambaala k'oteekeddwa okusiba ku mutwe. Bw'onaasibako gundi endala yonna ekika ky'olugoye olulala kyonna, Mukama aba akulaba nga atadde wiivu ku mutwe kubanga si kyayagalako. So atugamba obutambaala bulina kuba bwa cotton, nga n'engoye bwe tulina okwambala cotton ataliiko yadde ebbala yadde design. N'akatambaala tekabaako yadde ebbala yadde design. Mukama abampeera omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu, nga tugonda ate nga tukola Katonda ky'ayagala. Mujjukire bamalayika ba Mukama bali ku mirimu egy'okutukoleranga abaana ba Katonda.
batumibwa balagirizibwa Yesu Kristo okubanga bajja gye tuli. Bwe banaatusanganga nga tetusaanidde tujja kusubwanga bingi, baba tebasobola kututuukako kuba kye tuba tuli si kye tuba tuteekeddwa okubeera. So tuyige okuba nga tusiba ku mutwe full time kubanga kijja kutulemesa okukwakkulibwa. Mukama abanjagalire mu linnya erya Yesu. Amiina era amiina.